agutaba ebibiina by'abakozi mu ggwanga ogwa National Organization of Trade Unions, Richard Bigirwa awanjagidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nabo okubawa ebifo mu gavumenti nga bweguli ku bakadde eggye ly'eggwanga erya UPDF n'ebirala. Agamba abakozi bamaze ebbanga nga tebaweebwa bifo eby'enjawulo mu gavumenti so nga ebitongole ebirala bifuna abakiise abamala. As workers, we did not benefit from this arrangement. We saw the PWD's benefit. We saw the elderly benefit. We saw the UPDF benefit. We saw the women benefit. All aspects, the president at least tried to balance them. But it was a bit unfortunate on the workers' side that we were not able to get a representative who would join the cabinet. Ono ategeezezza nti kikulu abakozi okuba n'eddoboozi erisalawo nga bayita mu kukiikirirwa obutereevu mu gavumenti. We want to appeal to the president that please look at us. We are part and parcel of the engine which rides this economy, and leaving us out reflects badly on the workers of this country. We want to appeal to you, please. There are still more chances. Please look into workers' fraternity. If you believe that the workers who are there are not suitable or the other way, the choice is very wide. But we believe we sent competent people. We as workers' fraternity, especially National Organization of Trade Union, we still appeal to the president that we need a slot in cabinet. Okwogera bino Bigirwa asinzidde mu nsisinkano etegekeddwa okukubaganya ebirowoozo ku tteeka erifuga amakampuni agatwala abakozi ebweru. Ensisinkano eno yeetabiddwako abakiise okuva mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu, Uganda Association of External Recruitment Agencies ssaako National Organization of Trade Unions. Ono asinzidde wano n'annyonnyola obukulu bw'enteekateeka eno mu kukuuma abakozi abakolera wabweru w'eggwanga n'okulwanirira eddembe lyabwe, n'asaba gavumenti okugiwagira esobole okusibwa obulungi mu nkola. This work, we as trade unionists, we cannot do it alone, because most cases we refer them to security agencies, others to police, others to ISO, others to Ministry of Gender, others to the employers, others to embassies across the country. So our appeal to the government, we request them to cooperate with us as we try to circumvent this very cause which is eating up our younger youth, especially in the country. Minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu ekakasizza mu butongole enteekateeka y'okukuuma abakozi abakolera wabweru w'eggwanga eyakolebwa ebitongole okuli NOTU ne UPDF. The ministry affirms that it will support NOTU and ERAU to ensure that there is ethical, fair recruitment of migrant workers for better migration. Rita Nakonda okuva mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu agamba nga minisitule baakuwagira enteekateeka eno okulaba ng'egenda mu maaso. Nakonda agamba nti enkolagana wakati wa NOTU ne UPDF egenda kuyambako okulwanirira eddembe ly'abakozi abakolera wabweru w'eggwanga. That memorandum is strengthen collaboration between ERAU and NOTU and also protect the migrant workers. As you are aware, most of the times these migrant workers tend to be stranded. They don't have where to run to, but if they have a common ground where they feel they are safe and their rights can be backed up, this is why we are here. Ntinda yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.